Olwaleero Abdunul Ssemujju amanyiddwa nga Minana, omusirikale wa poliisi eyali kabinja ka Flying Squad, aleeteddwa mu kkooti e Nakawa okumusomera emisango egyekuusa ku kutta eyali omuwabi wa gavumenti Joan Kagezi. Ssemujju alabise nga tasobola kwetambuza yekka era abasirikale ba poliisi 3 be bamusitudde okumutuusa mu Kaguli. Minana obwedda wanjagire yali Ssaabaduumizi wa poliisi General Kale Kayihura ajja mutaase. Mu Kaguli Minana alabise ng'ebyokuyimirira wadde okutuula tabisobola era bw'atyo n'asaba omulamuzi asooke ayimirize kkooti basooke bamuwe ku kyokulya ng'agamba nti amaze ennaku 4 nga talya. Bw'atyo omulamuzi wa kkooti eno Daphne Ayebale ayimirizza mu lutuula nga wano Minana we bamuleetedde akatogo ne soda okulya addemu endasi. Oweekitiibwa omulamuzi agambye agenda kuyimiriza omusango guno paka ku ssaawa 9. And I have also made arrangements for your earlier complaints of being hungry to be addressed. And this court will provide you with water. Ku ssaawa 8 kkooti ezzeemu okutuula era omulamuzi n'asomera Minana omusango gw'okutta Kagezi n'oluvannyuma n'amusindika ku mmere eruzira okutuusa nga 8 omwezi ogujja ng'oludda oluwaabi bulongera okuŋŋaanya obujulizi obumuluma. Minana yeegasse ku muzirikale munne Nixon Agasirwe n'abalala 3 abaasindikibwa edda mu kkooti enkulu ewozesa b'akalintalo okwewozaako ku by'okutta Kagezi. Osobola okuyimirira kuba obadde eri mu kkomera obadde oyimiridde oli mu kugezaako kwewala kamera. Okwatibwa kwa Minana ne Agasirwe kyaddirira poliisi okuddamu okunoonyereza ku musango gw'okutta Kagezi ng'esinziira ku omu ku bajulizi ab'enkizo mu musango gw'okuttibwa kw'omugenzi omuwaabi Kisekka Daniel okubuulira kkooti nti omusajja gw'amanyiiko era Nixon lyokka yabawa omutete gw'ensimbi n'abalagira okutta Kagezi. Omulamuzi Ayebale alagidde Minana yeekebejjebwe bulungi okuzuula embeera y'obulamu bwe era alipoota ereetebwe kkooti eno lw'enaddamu okutuula. Minana takkiriziddwa kubaako kyayogera olw'ensonga nti omusango gwe gwa nnaggomola era nga kkooti enkulu yokka yalina obuyinza okuguwulira.